ebyokuzaala abaana be mutasobola kulabirira kintu kibi nnyo. Buli lwofunanga ssente fuba nnyo okulaba nti okola investments oba oliawo abantu babasobole okuba nti bazeyagaliramu. Ebyokufuna ssente ate notandika okulumya abantu akakanjama, especially abantu abakusabira, abakyala bo, baami bo, kogatta baana bo, kiba kikyamu nnyo ddala. Bwetogera amangu omusuuzi agenda mu maaso n'okuba nti anyumirwa obulamu bw'ensi, kubanga bamaama be ne taata be bagenda mu maaso n'okuba nti babakolera entegeka. Yadde nga waliwo olutalo wakati wa Rema Namakula kogatta musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya, mpola mpola ne Kezumi yatukidde n'ogamba nti omuntu wange bamunzirize. Amala Musuuza ebyolutalo tebimukwata kwe yagenda mu maaso n'okuba nti anyumira, era nga Rema Namakula agenda mu maaso n'okulaga ensi nti musanyufu engeri gy'alina omwana we mpola mpola. Twalabyeko Rema ng'ali ku swimming pool awuga mama we bamuyita mpola mpola ne bu video bwabukwata ng'olwo agenda mu maaso n'okuba nti anyumirwa mpola mpola. Bwetwogera musajja mukulu amanyikiddwa nga bwetwogera musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya, ebifaananyi bye baali ne Rema e Bulaaya nga bagezaako okubeera mu honeymoon ye birthday, bagenda mu maaso n'okuba nti babiyisa wansi. Entabo eva kuki? Entabo eva kuki? Tetunaba kuba nti tutegeera lwaki omukyalo ono yagenda mu maaso n'okuba nti abijjayo, era nga ensonga tetunaba kuba nti tetegeerekeka bulungi, unless wenaba etegeerekese tujja agenda mu maaso n'okuba nti tubikutuusaako mpola mpola. Nkwanirizaako mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi Kimso Rich Boy Maxud Junior. Ngenda kusaba mu kyali wange nampuliriza bw'obanga olina obuyambi bwonna bw'osobola genda oddukire kyali waffe amanyikiddwa nga DJ Bush Baby. Abasinga mumanyi yali akola ku East African Radio UG Central program eyo mpola mpola, yali ya music n'avaawo n'akomawo ku Bukedde, yali akola countdown nagenda ku Next Media bambi gyavudde n'afunira accident era nga yeetaaga milioni 15 zokka okusobola okuba nti adda engulu. Gwe wenna alina akasente kosobola okuba nti osonda bambi genda mu maaso n'okuba nti oba oliawo ogenda ku pages ze olabe enamba zeyataddeko osobola okuba nti omusindika, oba osobola okuba nti ontuukirira ntambi Kimso nenkuwa enamba entuufu n'osindikako sente ez'omwami oyo asobole okuba nti ava mu ddwaliro. Bambi webale nnyo, webalire ddala. Wetwogerera katugende nno ku mulama omukulu gwatulese olwo tusobole okuba nti tuvaawo mpola mpola, tusobole okuba nti tukutuusaako bye tukutuusaako mpola mpola. Wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula agenda mu maaso n'okuba nti anyumirwa n'okuwa omwana we Amao Musuuza obulamu obusinga. Abantu abasinga bafuna ssente babeera mu malala gaddala, bagenda mu maaso n'okuba nti bamakinga abalala happy, nga famire zaabwe zigenda mu maaso n'okuba nti ezibonaabona. Kyova olaba abantu abasinga bafuna cases nga tebamanyi gye ziva, kumbe nga engeri y'enneeyisa kintu kikulu, engeri y'enneeyisa y'abantu abo kiba kintu kikulu. Wetwogerera Rema Namakula ne muwala we amanyikiddwa nga Amao Musuuza agenda mu maaso n'okuba nti anyumirwa obulamu bw'ensi eno. Bwagendako ku beach bwawuga, bagenda mu swimming pool bwawuga, bafunako kasente bagenda e Bulaaya okuba nti acamuka cakala mpola mpola, bakyalirako taata we, bavugako ku motoka ez'ettabu oba bamuvugako ku motoka ez'ettabu, bakyalirako emikwano oba bwakyaza emikwano mu famire ye mpola mpola. Bino bijja byonna nga waliwo olutalo mbu olugenda mu maaso wakati wa Dr. Hamza Ssebunya kogatta Rema Namakula. Olutalo luno lwagenda mu maaso n'okuba nti tutwaliramu n'ebifaananyi oba oliawo bano byonna bye balina mpola mpola. Rema agenda mu maaso n'okubalaga nti ali happy yonna nomata kyonna ekiriwo abantu kyebagamba ali happy, ne muwala we ali happy, era ng'agenda mu maaso n'okuba nti akulaga nti as long as Amao Musuuza ali happy, ebirala tebimaking sense, ebirala is just noise. Agenda mu maaso n'okuba nti akwata omwana we okumuteeka mu mataala n'omwana okuba nti anyumirwa obulamu bw'ensi eno. Ebiseera ebisinga bwe tuba tukolerera banna baffe, era nga gwenna afuna akasente niwerabira abaana bo n'otandika okuba nti okyakala bukyakazi
abakazi n'abantu abalala Mukama Katonda bomuga bebalayo giwulire kubanga omwana gwe wamwezalira era nga ebiseera ebisinga tuba tukolerera abaana olwo tusobole okubaana basobole okuba nti baba mu bulamu obulungi. Rwema kyali mugezaako okukola ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Musuuza yagezaako okuba nti akolerera mpolampola. Nkutumiddeko Munnayuganda ali Uganda ebweru w'eggwanga naawe ali wano ng'oli mu kucakala mpolampola nkutumiddeko webula kuba nti otambula naffe bampita ntambi gimusoka tukomewo.